oli mulungi Yesu. Kale katuyimba oluyimba olw'ebisatu asatu mu esatu olugamba mulokozi wange era nyimba n'essanyu ye mulokozi wange erigwa wansi mikwano gyange mwenna Yesu yebazibwe. Amina. Tuli mu lugendo tutambula enkya waliwo abagenda naye ne leero waliwo abatuuse ffenna. Tutambula enkya waliwo abagenda naye ne leero waliwo abatuuse. Tutambula enkya waliwo abagenda naye ne leero waliwo abatuuse. Achakwali wano n'olutala judenaku kuza muno okimulekere anakyeddamu otambudde otyo ow'oluganda Katonda wamwagadde kutuuka wa Yesu yebazibwe tulengezezza Katonda naye enkomerero gyeri Yesu yebazibwe kale tusanyuse n'okubala mpola n'okwagala ejja Katonda obawa obusika mu bugagga obutayogerekeka ekisakya Mukama Yesu n'ebyonna ebigirimu Mukama amena ayitaka Yesu abayise mutuga kimuli kya mutale olinganga amazzi galiko Victoria bananga onsingira yegwannemye nesande yange okusaba haleluya era nimukola ki naye nga gwoli mukuwaana ye muki nomugamba nti gwe sande yange gwaki yegwe sande yange nemesa n'okusaba Katonda n'omukuba ebbali naye betugambye mu byonna byetuyitamu yomulabe wasooka kale ngaowangale mukwano gwoyo mwangale mu kwetegereza mwangale mu bukakamu kyekituyitamu aboluganda bale sikyabangako nga bananga basoose naye kiraba n'amaaso ate sijja mu myaka lebulebu kubanga nkola ki kino kiri wano nawe otuuka owuwo kubanga wakindi mukakafu leo kyasotunga bangi abali wano namwe mulina entalo ezifaananga ezaliwa nimbye oyinza okugamba nti aliwo tekijja kutuuka naye mu bangi abali wano eno mulimu abalina entalo ezifaananga ezabano ezabatedde okulabirwa bino gamba mukwano gwe wegendereza
Haleluya. Kubanga wangana mwebewe waka. Ekwe mwebikala eblangiti waka muki. Nenjo bategeza amawulire amalungi. Tulina mukwano gwa kasinga nga Katonda wa kulona. Abantu basatu omulundi gutya mulundi gumu basaba ne banyabo tuvumirira ekikolwa ekyakoleddwa era ne tukusaasira muzeeyi kitalo nnyo kitalo ddala basaba ne banyabo muzeeyi ono ekikolwa ekyamukoleddwako ku myaka gye tasobola kukyerabira naye ate omwana kati ono omusika weteeke mu bigere bye naawe okirabe basaba ne bannyabo ebikolwa nga bino omuntu yandibadde akikoze nga tasobola kugenda nakyo ng'omuntu akikoze alina okisasulira naye olunaku olwaleero okuva abantu lwe bafudde sinnafunayo muntu n'omu gwe bagamba nti bamukutte olw'ensonga eno. Ekyo nno kitegeeza ki? Kitegeeza nti gavumenti etukulembera security yaayo eri yegeyege nti omuntu asobola okukola ekintu n'atambula n'abula nga tewali n'amukoze eki sebo ekibiina kyo. Omuntu ono yakoze ekintu ekikyasinze okuba ekibi era ekitali kyavunaanyizibwa eri omuzadde kubanga eno ensi tubeerawo mu bulamu oluusi osobola okubeerawo ng'ogamba omuntu ono waatali sisobola kubeerawo naye ekiseera kituuka ng'omuntu oyo gw'obadde naye gw'olowooza nti tosobola kubeerawo nga taliiwo ng'alina okuvaawo n'agenda olina okuba omumativu n'ekyo ekibeera kizze naffe bw'abanga kituufu yeyeekoze ekikolwa kino kikolwa si kya buntu bulamu kubanga abakazi bangi omusajja yandibadde n'ekyokusalawo n'agamba nti omukazi ono abalize kamwesonyiwe nfuneyo omukyalo omulala okusingayo okwejjawo ate najjawo n'ezzadde lyandisigadde nga litambuza eggwanga lino.